nakugamba yete bannange nalese bwete katoni bbiri ziwedo nzirayo nesimanyi obako banga okuzira kufuna zino zenyini yabadde layini kati nzirayo kuleeta ndala yakola nakola nagula n'ensozi n'amasuba eyo naye nga tasobola kulowooza kuyayimba kakadaka nga waluba mwe namba akasiimo ebiseera ebyo kakadaka mu kitundu kati kuuze takwatanga wadde emitwalo eta kituufu kitegeera yadde 10 tolirabanga era nga bwewalaluka nasanyuka akuwadde akamu ekitundu mu kashi kamu kitundu okakubye mu nsawo naye nga yakola emyaka n'emyaka ng'atundeyo tepu ng'ate yafuna okufuufu nakati experience yakakadde akamu ekitundu eyo era nange kati bwewaba yampuliriza nga tofunanga emizindaalo bakuwulire bulungi bwewaba yampuliriza nga tofunanga ku ssente bw'ofunanga ku ssente tandikirawo okukola ebyamakulu sente ezisoose kubanga tomanyaawo baano ofuna second chance kituufu nze katonda yanyamba nenfuna second chance nenziramu nendeeta albamu endala era nayo netunda nansigala nga nfuna sente oba wamukisa naye ate waliwo oli nga tojja kufuna second chance bw'otezimbirako obwo obusente bufunye ngaebyo nga biwedde kubanga bampa akamu kange ekitundu esooka nfuna engatto zange nayangalanga nnyo jangu ezo nempanvu nkwata abiri nengasonsekaemu abiri nengasonseka n'abiri nensonseka bwe nti ebigatto byange mu kitanda ye bankayo ya banka sibimanyi ejubya sibimanyi ntya nayo simanyi wetandikira okitegeera nkulaba kati netandika okukoona ennusu wangi nkoko mbuzi akabiya wali onywamu nkulu ebiseera eyo nali nkyanywa naye kati sikyanywa lanchi nze nga nfumba emmere mulodi nga ntumya teekawe waliwo ng'osala wano obunyama obabukyaliyo sala wano obakyaliyo nenkoona nekibbiya nenkoona ng'osokolako mu ngatto wali nga ndi bulungi nnyo owaye anange nga ndi bulungi nnyo akasente ako kati nenkola ki nga ng'otumya tandika kulinnya olowooza tezigwewo nga nonno sikola nti nkola kwezo zolya teziddawo bafuna ziri yamusita kati waliwo akabalawo kakolanga ku kabandi kakolanga ku top view kati olwakola erinnya tepu yavulenge sikyagendayo kati wali kisikirasiyo tekyali kirasi kakubirangawo ku topu view nkulaba kati nga nzira mu nyumba nga nkoona ennusu nga weeriira nga nzijayo kati lwali lumu netegesera nga bulijjo ngakoona kibbiya kyange ngenda kujja enkoko enkulu otumiza enti ez'enkoko enkulu ngenda kukola ki okukebera maama nkwata nga waliwo engatto zonnamu wateekanga n'osikayo mugogo shushu ozisesesa omanyi ng'enjala ekuluma ate bw'obeera tolina ssente enjala yeeyongera neekuluma etabuka nagweri kyabugezi nenkabawoowe fudde n'okuba omulanga eri ku mulimu sikyagenda ente zange zimazeewo eno ziweddeyo natandika n'okulinya special ngendako walinga emmotoka 5,000 twala wali olamba aziringa zitaggwera
osegera kale yo experience njijukira nembeera awo nga siina wadde ekikumi Abitex gye yava azenaki yakulimbye eki abalukaga bamusibye nemamuli katumba banani oba baali bakoze eki nanjigga ng'ayigga enjobe paka ku kazigo gye nali akimanyi kyasa ayina enyimba nali ntuuze nga ndi w'amaanyi naye nga simanyi tonamanya kale bambi abasajja abo erudda okujja kwabwe si kubi kubanga baatuteekanga mu gundi ne bategeka ne tujja bwe twabanga tetulina bwetutandikira kubanga tuyinza okutandika na bandi from nowhere ate n'otandika bandi tolina byuma tolina ki ekyo kyabanga kirungi naye lwakuba bateekamu omutima omuki omulala mubi ne baagala okutufuga ne baagala okubeera bakukama baffe ne baagala okubeera ne batugaana okwetegekera tebaagala twetegekere kale ebyo bye byayonoona naye nga kyo kyebaali omulimu gwabwe si mubi gye tuli sigwali badde mubi kati Abitex ye mutegesi yatooka okuntegeka sooka osimbewo wakati awo tugenda kudda n'emboozi ya Abitex atusooke tufune akayimba tuwe kayimba ki mpa akayimba ka nkole njagala erinnya bakayita njagala erinnya